Mutya bamikwano amanya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota akamubwe kati akafanana tata wako wano ku My Family Rise mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero. Kyetaagisa taata oba kyetaagisa maama okubanga akuza omwana? Okukuza omwana kyetaagisa mbooko nnyingi, kubuulirirwa oba kugabira basenga bwe bajjajja okuba nti omwana afunako ku mpisa ez'enjawulo mu bantu? Kuba abasajja bedda n'abakazi bafangayo eri abaana baabwe, era omukazi ng'omusajja wabaawo bajja baalinga mbwa ebiseera ebyo, oba baakati babaaki nga era amuyita bulungi taata gundi jangu oboggolere ku baana bo. Naye ab'ennaku zino omwana wamuboggolera, musajja avaayo n'aboggolera ku mwana kiva eri omukazi era amubuuliza lwaki oboggolera abaana bange? Oba okiraba, kitegeeza twetaagisa ebintu bingi. Bw'omukwata n'omuwa mu basenga be kituufu asobola okuba nti nno afuna kye yeetaaga ng'omwana mu kubuulirirwa mu kkubwa. Kubanga Omuganda agamba suula embooko oyonoona omwana, ate Omuzungu n'agamba si kirungi kukubiriza wabula okubuulirira kumala. Kati ebiseera ebisinga twadaputinga ebintu okuva mu nsi endala ne tubireetako ewaffe. Naye abaana b'ennaku zino abatagambwako oba batakubwako baakuziba wata. Wano ku My Family Rise mwebale okusubscribinga, mwebale okukomentinga era mwebale okulayikinga, mwebale okusharinga. Comments zammwe zo tuziraba. Abakyala b'ennaku zino tukola nnyo. Mu mazima twetaaga ssente kyekituufu, kubanga tosobola kuŋŋamba nti ebintu osobola birekera mwami yekka agenda akole. Omukyala otuule waka ofumbire abaana, obooleze engoye, obasanirire ku nviiri, obakolere buli kimu ng'abaana n'okuzannyako nabo. Mpozzi waliwo ne homework gwe babawa okuba nga bakomawo naye ewaka, era nga yeetaagisa omuntu agenda kuyambibwako kye baba bamuyita homework. Naye ng'abakyala si wabi okuba nti tutuule waka ne tulabirira abaana, naye ate era si kirungi okubeerawo. Ennaku zino twafuna abakozi ababeerawo ku lw'abaana baffe, naye omukozi ogenda n'omuwa ebintu bingi eby'enjawulo okuba nti akolako, n'omulagira nnyo naye n'atuuka n'alaba nti oba byakola si bituufu. So omusajja naye n'addayo n'agamba maama gundi gy'ali. Obudde obwo bwe tumala nga tuli mu maama gundi oba tata gundi, bw'oba ofunye akadde akatini n'obeerako ewaka, kiyamba omwana oba tekimuyamba? Bw'omukuba ku mbooko n'abeera ng'asobola okutereeramu, kuba amazima gali nti bwe bakkuba ebyo obadde okola ebimu obitereezaamu. Waliwo omusajja yalinga akuba omwana we naye ng'amugunjula. Ekyabalemesa okuba bombi n'omukyala, era omukyala n'abeera n'omwana we ow'obulenzi ng'alaba taata alinga atulugunya nnyo omwana. Amazima nga si bwe kyali. Olwaki? Omukazi yavaayo ew'omusajja kuba akola alinamu kasente, n'agenda n'abeera n'omwana we, tayagala kubonyabonya mwana we. Bwe yabeera naye, omwana n'atandika okukola emize ey'ebbali gye batambulira. Kikola abagamba omwana waabazze ne bakuloopera nti omwana akoze kino, todda mu bantu babagamba nti omwana owange tasobola kukola kino, kubanga tobaddeeyo. Gwomanyi ki oba akikoze oba takikoze. Kale ne waba takikoze kyetaagisa omubulaminga oba tekyetaagisa? So omukazi baamuleeteranga emisango egy'enjawulo, bamuloopera omwana wabbye kino, omwana wawo tumusanze ne kabisikwiti akabbye mu dduuka lya gundi. Omukazi ng'aga omwana nge tasobola kukola ekyo. Omwana wo bamusanze nga akutte omunnyo agenza agutambuza era alina waagutunze. Nti nedda tekisoboka. Olw'okuba maama omukwano omungi gwe yalina eri omwana gwamuziba amaaso,
era n'alabanga ensi etayagala mwana we. Mu mazima maama yeevaako n'atandika okuyombesanga abaana abamanyira omwana we. N'avumanga abantu abakulu abamuleetera ebigambo ku bikwatagana ku mwana we. Naye Omuganda ajjukiramu agamba nti tewali wava mukka nga tewali muliro. Lwaki omuntu we bakukomplaininga like ne bagamba nti gundi akola kino oba ne bakomplainingako ng'omuntu oba ne bakomplaininga ku muntu wo, tosooka n'otula ne weebuuza n'ogamba kulwaki abo abalala tebaboogerako nga bange? Kulwaki nze ng'omuntu ndi bwe nti nze gwe bagambako? N'otuulamu ng'omuntu n'olowooza n'odda ku muntu oba omwana wo gw'olina n'omubuulirira nti munnange ensi bw'eti ne bw'eti. Naye olwa laavu ennyingi tubireka ne tubyerabira bye tulina okukola. Maama w'omwana olumu nga bajja, omwana wo olw'omwana akuze, emize gikula naye olw'ensonga emize gitandikira wansi era okugunjulwa kw'omuntu kuyina muva buto. Omwana nga batandika oleeta emisango eminene, mutabani we yakutte gundi. Kiki kino? Bamusanze n'enkoko mpitirivu ng'atunda. Omwana ebiseera ebimu ng'aleeta ssente waka, maama tamubuuza ozigyewa. Tamubuuza nti oba munnange ensi bweti ne bweti, tamubuulira. Era nga maama naye akwata ssente akozesa. Era ng'omuzadde omwana munyinyiriza, essanyu libaawo. Ne weebuuziza nti zivuddewa oba azikoze atya okuba nga azifuna. Omwana tannagambako nti maama natandise okupoota, nagenze n'empoota n'enfunayo ku ssente. Maama ng'akozesa ssente. Kiseera nga kituuka, omwana atandise ofuna zi gurupu, bagenda ne bakuba bannaabwe, beenyigira eyo mu bufundafunda, n'amunyiga n'amuggyako engatto ezo engatto nzaagala ng'alinga ze yagula. Batandise okulinda abaana bava ku masomero, babalabako engatto ezo engatto nzeegombye zijjemu ozimpe, bw'okayanako bw'oti mpi. Omwana y'omukubi abalina jewels ku mikono oba amasaawa oba amasimu, bannaye ng'omwana akola buli kimu ekyekizibu. Naye nga maama bamuleetera emisango, maama ng'agamba tekisoboka. Naye nga maama amazima ebintu abirabako. Mwana lumu yabba essaawa ku mugagga. Anyway, kireka babba bingi ne babigabana, naye essaawa eyo yamuleeterako obuzibu bwali bw'amaanyi. Saa kyatuuka, maama nga bajja ewakaawo, bakonkona tinjagala mutabani wonna omwana muto tannabakula nti oba ali myaka egiremerera omuzadde, myaka 18-20, abaana be baginyukira awo balowooza oba ki be baliko, naye jjukira kavudde buto. Maama nga bamukonkona, bategedde nti omubbi abeera awo. Naye maama we yakonkonebwa ku makya n'avaayo. Mutabani we aliwa? Omanye ekikonkonye? Yali poliisi. Ye yakonkona ewaka. Mutabani we aliwa? Nze ne Uganda ewaffe ebiseera ebisinga ennyumba etuba n'ez'amaanyi nga tupangisa tuba na rooms 2 oba emu, kale ne 3, kisinziira ddawo. Baalina lumu emu etuulwamu n'endala emu esulwamu, kitegeeza ze rooms 2. Era mwana yavaayo talina wasobola kutolokera nti mpulidde poliisi. Luggi lumu. Maama yagamba omwana taliiyo nti tekisoboka. Mu Munnayuganda teyeetaaga waranti okuba nga anoonya ayingira mu nnyumba yo kasita aba nga akyagadde wabanga musirikale. Era abaagamba tuyingire ne bayingiza force ne basangayo omwana. Omwana omugamba fuluma. Olwo kasita yawulira nti waliwo akayogaano wabweru ndowooza muli ne yesuulako bampale. Bwe bityo.
era ne bamukwata nga tayambadde t-shirt ne bafuluma wabweru bamufulumye babuuza omwana kiki essaawa eriwa nti essaawa sigirina nagamba essaawa eriwa yegwe yabbye mama n'akayana omwana wange simubbi tekisoboka bannange tokayananga mama omwana nga agamba maama ndeka bantwale batuuka ku poliisi nga maama bambi asiba ngoye ze atambula atuuka nayo ku poliisi gye batutta omwana ng'akaaba temusiba mwana wange tekisoboka simubbi abantu nga bakuŋŋaanya eddolo baba baakoowa nga batuuka ku poliisi ng'omukazi akaaba omwana ng'asaba abasirikale mbadde nsaba njogereko ne maama wange ng'abasirikale bamukkiriza ng'asembererwa li maama omwana ng'aluma maama yamukuba kaama kyale yasembera bw'ati amukuba akaama n'amuluma okutu omwana n'abuuza maama n'abuuza omwana kiki ekimumiza naga maama yeggwe taba kuba ggwe bino byonna sandibituuseeko olwaki maama abakuba yaleka taata n'akuza omwana mu ngeri entuufu n'aboggola nga bwe bagamba nti abasajja mbwa baboggola buboggozi mazima kyandibadde kiyamba omwana mwebala okusubscribinga commentinga n'okusharinga w'osanga kakiripo akatimibwe kati genda ku YouTube osachinge My Family Range ogenda botufuna